Counsel Nalukoola wadde otegeeza ku nga nkubuuziza ku kya FDC ng'otutemetemera ensala y'omulamuzi mu bumpimpi kubanga bano bali bagambe tebagenda mu delegates conference bagenda tugenda tebagenza okulaba tetwabitegedde awo kati abantu bali 27 be baawaaba omusango abaawaaba nga bammemba ba FDC abantu abo nga bawolerezebwa leader omugundiivu Honorable His Worship Lord Mayor Elias Lukwago ne ba pleader abalala kano kangategeere teyali mumbawaaba y'omu ku abo abawolereza abantu abo abaawaaba bawawaabira omukulu gwe bayita wakakiiko ak'ebyokulonda mu FDC ensonga yaabwe eri nti yeewaŋŋamya mu buyinza obwa chairman wa FDC alina okuyita National Delegates Conference n'atwala obuyinza bwe kati nga bagamba nti ebyo ebikolebwa bimenya amateeka ne basaba kkooti ebawa ekiragiro eky'ekiseera ekigaana abantu abo okutuula nandala mafaabi ne banne n'oyo omwami owakakiiko k'ebyokulonda mu lukiiko olwo lwe baali bateeseteese era ojjukira mukulu Lukwago ng'agamba eyo semina si National Delegates Conference omulamuzi n'awuliriza ebyaleeteddwa oluuyi luli olw'abapulida beeri abawolereza omwami oyo owakakiiko k'ebyokulonda nga oluuyi luli nga lukulirwa mukulu Galisonga n'abalala nga bagamba nti baleese mu mwoyo mubi okuwaaba kuno kwe baawawaabidde mukulu Boniface Toterebuka bamwenda nti bano bantu batono bw'obageraageranya ne bali abangi abaagala okutuula mu National Delegates Conference omulamuzi nakkiriza n'agoba okusaba kwa ambasada Biriggwa ne banne ku ssaawa 6 ogw'ekiro ekiro ekikeesa olwanga 6 ng'okwolwo lwennyini nga 6 lwe baatuuziza National Delegates Conference ekkololo era bano mukulu Lukwago ne banne tebaabaddeyo mu National Delegates Conference eyo abantu badde bambuusa nti kooti n'ekiro zituula kooti esobola okutuula naye nga ddala teggalawo eringa poliisi eggalawo naye etuula mu kiba kya bbalirirwe kirwawo okulabika kooti okutuula ekiro okujja ng'ensonga terinda nga bonaagamba nti kino kyo kisiriira Lukwago nadagiyita midnight judgment ensala eyo yazze mu budde obwo obw'ekiro ku ssaawa 6 neegaana neegoba okusaba kw'abali ne batuuza National Delegates Conference gye bakakasiriza munnamateeka omusomesa wange ne Honorable Nkunnyingi ono Honorable Yusufu Nsibambi nga Nampala w'ekibiina kya FDC mu Parliament n'ebirala sinawulira byavudde mu kulonda okwagenze mu maaso wabaddewo abavuganya ku bifo ebyenjawulo naye bw'ombuuzizza ekiramba mu opposition bw'otunuulira ku ebyo ebyabaddewo omanyi waliwo lw'otuula mu lukiiko lw'ekika ewammwe nga yeggwe jjajja n'olaba abantu baabazze abazzukulu n'abaana ng'olaba bangi naye nga bali 500 muli n'owulira ettutumu nga likulya ng'oli w'amaanyi olumu n'oyagala n'okuyisa bw'oba ogenze mu bbanka nga toyagala kusimba layini olowooza olina ettutumu ne bakukubako obukubi nti owaaye wano tebayisa ddayo eri emabega waliwo abaakusoose omanyi bw'obeera mu miitingi y'ekikanga gwe jjajja weesanga nga tosimba na layini bwe baba batuuse okugaba emmere bakuleetera ndeetere kati ne wano oyinza okubuzaabuzibwa ennambaazi nga mutudde mu lukiiko mu kisenge n'ogamba nti FDC kati etambula tabbu wenjiraba kwe kubanga abantu abali eno ebweru ate nga be basinga obungi nga tebakkiriziganya naawe bye wakoze
kakati bw'otunuulira ekibiina ekyo kigenda kuba kikutuddwamu ebitundu bimeka 2 abakkiriziganya ne mukulu Elias Lukwago ne banne n'abo abakkiriziganya ne mukulu Power Nandala Mafaabi ne bannaabwe. Ojjukira nti ekibiina ekyo kyafunako erenjega munnamagye Mugisha muntu bwe yalekulira n'avaamu n'agenda n'akola ekiki era naye alina abantu be yagenda nabo nga mukyala Alisa Alaso nga mukyala Winnie Kiza nga Mwiru lwakuba Mwiru yamala n'avaayo n'agenda mu Nuupu. Kati olaba okukutuka okwo kyekimu era bw'otunuulira mu UPC mwasigalamu baalubatu ate nabo ogenda okulaba nga gye bawangula bitundu byalango mukulu Obote gyava. Bw'otunuulira DP era nayo baatuteera eppipa mu mulyango. Kakati ssebo tabbu nejja. Kati olwaleero ekibiina ekifuga kyegiriisa wabula ali omu kaakano asobola okukyeŋŋangako okwo kuba ye tannafuna mbeera nzibu ng'eno ye ekibiina kino ekimyufu ekya Nuupu ekikulirwa mukulu Kyagulanyi be bakyayimiridde naye ombuuziza opposition eri luddawa. Nakugamba Haji Nyombi opposition ejja kusigalawo ebbanga lye wanaamala waliwo abo abaliko effugabbi beriisa obubi ne b'ebibiina by'obufuzi ne bwe binaabanga tebikyasobola kuyimirira naye nga waliwo bannansi abategedde nti tufugibwa bubi. Bannansi abo bajja kuwakanya abali mu buyinza. Abannansi beetaaga kumanyisibwa bumanyisibwa bategeere nti wano waliwo effugabbi. Tabuweeri ye munnansi obutamanya nti afugibwa bubi. Nakugamba omukyala gwe bayita Harriet Tubman eyalwana ennyo okununula abaali bafugibwa nga abaddu mu Amerika eyagamba nti nandinunudde abaddu bangi singa baali bakimanyi nti baddu nesebo naye bwanga tamanyi nti baddu bwe baba tebamanyi nti baddu tosobola banunula n'abo abafugibwa obubi ebbanga lye bamala nga tebategedde nti bafugibwa bubi ng'ate bavumirira ababayambako okuboogerera bave mu ffugabbi abo baba tebannatuuka kununulwa. Naye bannansi ke banaategeera nti bafugibwa bubi nkubuulira abo abafuga obubi tebasobola na kubugumya mbooge okuva mu kiseera abo abafugibwa obubi we bakitegeerera nti bafugibwa bubi. Tuyanzege mpuliza njagala kufuna kadde kasoma messages mu bulungi mbadde nsaba messages zirekeraawo tannaweereza nsaba bambi toweereza kuba munyiiza obutagisoma mu ddakiika eziddako. Counsel Muwadda Honorable ebiri mu FDC n'opposition okutwalira wamu waakiri FDC oginako knowledge given mabega yonna obadde ojja ensonga nga togoberera ngoberera ng'ozirimu olwaleero bwe twogera mu kifaananyi ekyawamu kiki ekidda ku opposition kakati ekisookera kalimwe akolabye nakakamyufu omukulu Nyombi omanyize ndi minister wa foreign affairs kansooke ne kano eggwanga lya America lyayogeddewo eriti ngindoke ngende ku FDC omanyi NUP enkwatako nnyo ne political parties ne bakataddemu bagambye the United States Nyombi manyo Uganda vunula the United States is tracking the concerning reports nti United America eri mugobera ne lise George ebigenda mu maaso that opposition leader Bobby Wine nti munabe yabufuzi Bobby Wine was taken into custody yaggaliddwa at Entebbe airport ku kisaawe ky'Entebbe and has been detained at his home era akuumiddwa ewaka asibiddwa okuuma kulala reports indicate ebivaayo biraga that opposition supporters nti abawagizi be were detained. Opposition supporters were detained. Abawagizi be okiyisa oti ekyo abawagizi b'opposition ngamba detained were also detained nabo baggaliddwa. Respect for freedom of assembly eddembe ly'enkuŋŋaana and allowing political parties to operate freely n'okukkiriza ebira by'obufuzi okukola emirimu gyayo nga tegikubiddwako ku nsoloboto are fundamental values of democratic societies. Ze mpagi sedduga eziyumiriddwako eddembe ly'obuntu.
ebyo bya gwanga lya America, United States of America. Kati sike kifaananyi kijene waffe tujjemu kale political parties. Ashikulaga nti bye twali twogerako wano si byanjwanjwa. Era bibadde birondoolwa si ffeffe kamu bigambo byaffe n'amawanga agalinamu ensaza demokrasia. Bwe tukomawo wansi ewaffe ku butaka njagala kutegeeza maybe mukulu Luyimbazi nti emu ku kala za National Unity Platform yeeno. Emu ku kala za National Unity Platform bagayi bano bwe bakuyiikiriza bw'olowooza okukaayana ng'olaba ojja kufuuka mujega abantu bayinza naye ekikukaayanyisa ekikonde nga tukyalwanyisa nakyemalira n'ekikonde bakitwala so njagala kutereeza nti kala za NUP si just lweri yokka akala ziwererako ki ddala era njagala abeere critical ng'azeetegereza kubanga tumwetaaga naye bwe tuddayo mu nkola eya political parties nze nno mu ntandikwa yange ebyobufuzi nali mu FDC nga sinaba kuyingira National Unity Platform nga ne People Power era okuyingira kwange kw'ebyobufuzi okwesimbawo 2016 nali nvuganya ku kadi ya Forum for Democratic Change era nze omu ku bannemesa FDC okuba nti ya overlapping democratic processes yali omwami gwe bayita Nandala Mafaabi. So ekyo nkiteeka ku record because nina experience naye era yamala kumpandikira mbutongole nga ngobye okweso nenga ne tulina buyinza bukola ki bongoba neviirayo byange kati bwe mtunulira ba players nti Mafaabi I've had a history nga ndaba tunya nyo values era n'ensinkano yange ezimu kuzisooka eziri political ne president wange kati president Kyagulanyi era twali mu FDC. Okay. Nga tugenze mu by-election ya 2017 ngagenda okwesimba nagenda okunoonya card ye nga yagala kulalinga political parties ne ba players bona aba opposition yagenda mu DP yagenda mu FDC yagenda mu UPC yagenda mu parties ngazimobilizinga tuyimirire wamu newankubadde era because of leadership crisis munda muyo era naye tebamukola ki tebamujoyininga but as well otumala contest yaffe ate nze ne mulamu values kubanga eminamo kwa era yimiridde era je democracy paka olwaliro kwakola ki kwayimiridde kakati ebigenda mu maaso mu FDC tebyewuunyisa kubanga kibiina ekibadde nga munda Mwai Museveni yakiyingirira mudda enkola yakyo n'entambuza yakyo ey'emirimu badde olaba nti one ne bwetwetaaga okuba united nga opposition okugenda mu maaso babadde badragging ebigere byabwe emabega kankwe example bwe tumala akaluka 2 President Kyagulanyi Ssentamu Robert yawandiikira ebira by'obufuzi byonna ng'abisaba tukolere wamu mu lutabalo lw'okulaba era President Kyagulanyi yali nnyo musaale era meeting anyo ba opposition leaders including Bakanobesi n'abalala nga to mapping out kye bayita United Forces of Change era nkakasa buli omu byafo bya Uganda kyakijjukira ekyo tubenga tuba ne front emu bwe tugata buli omu kyasobola okuteekako ekirowoozo amaanyi ne front zonna nga tusindikiza n'akyemalira kyewuunyisa kubanga kale DP yali predictable kuba yali mbuwambi naye ate FDC etali predictable twakakizula kati kyekyaliyo kubanga okuva president yawandika ebbaluwa ng'asaba ku meeting ebira byonna for dialogue twabe tuzzaako kitugera tutya mu maaso era FDC nesikatira emabega olw'obukulembeze kubanga betwogerako ba players ababaddemu era be bamu kati awo ekyo nekidwaginga first of all ku mapping out kyebayita United Forces of Change era ng'olaba nti FDC edwaginze emabega ekyokubiri tugenda autumala tugamba nti no Mwai Museveni bwagamba nti ayise iPod omukago kugamba nti twegatewamu nga ebibiina by'obufuzi nga Mwai Museveni yago kyeyalinga nga ne terms yazitaddewo tetugenda mu ekyo that's the position ya National Unity Platform ne President Kyagulanyi era twewuunye okulaba nga Amuriati neggulu Amuriati DP n'ebibiina ebirala nga era bye basooseyo wa Museveni kubanga NUP yateekawo pose yayimirira tetwakoma kuyimirira wano locally ne ku kitebe kya International Institute for Multi-Party Democracy twatuukayo eri Mazungu tubagamba mulekerawo okufandinga kye bayita iPod ekirungi bawulirize era tebakyakifandinga
era bulugula ba iPod ali kuzaamu 7 naye ngate ezo sente zamulwaki wamusonosereza gwanga zikozesebwa illegally ekibina buli basemera mu 7 ku mmezo bagamba nti omuntu abasiba ati emikono n'abasiba obulipo n'akwata abantu baffe nga NUP for example nga bali makomera n'ebira byalina abali makomera alina abagamba mujje ku table muwogera kitugamba twagala fair play and fair space obola bakantu ako so as national unity platform twagamba tetugenda mu iPod ekyatwewunyisa okulaba nga FDC kalakala amuli ati akalakala n'abalala bageza mu Museveni bazze muki mukibaita iPod kati nkuwa ekifaananyi ekigazi nti FDC wetukidde mu kino tulabanga chronology ya investors ezibaddewo zeraga lwatu nti mu Museveni yali yegisensera dda kati bwe twageza okuwulira ennaku ezo nga bavaayo n'olutalo ani yakwata ssente ki okuva ewa mwami Museveni kati ekyo bageze mu nteeseganyaze kuba ati sikibadde mu media temutakisa kuba member waabwe okukimanya kibadde Kanobesi gyavuddeyo omusajja bambi aludde mu struggle ey'enkyukakyuka mu ggwanga lino with all honesty alwanyeeko kyasobodde okulwana emyaka gyamaze okuva yava mu gavumenti ya Mwai Museveni nadda ku opposition wakati w'okutulugunyizibwa kubanga abantu abadde mu Museveni bavaayo bayita mbugubi buki bungi n'olaba nti asibiddwa akoze atya n'avaayo n'abagamba nti bannange sisobola kubeera mu kibiina ng'ate Mwai Museveni alinamu omukono twetaaga kirongoosa ali ku FDC ne balwana okulaba nga batereeza ki ekibiina kyabwe bataddewo investigation era Mafaabi kyetuwulira n'azibaka ate gwe banoonyerezaako aye n'ateekawo akakiiko kamunoonyerezaako ekyo owudde osaasira bammemba aye n'ateekawo akakiiko akanoonyereza bwe kamala okunoonyereza aye ne kagusingisa abawaabye naye ng'abawaabye Kanobesi sijja kugamba nti bannaye ezimu bazitereka wange bazireeta nezibaddiza nozoba okifunye nezibaddiza nga bagamba musooke munyonye gye mwakola ki gye mwazijja kati bagenda okumaliza ng'olwo Mafaabi apalapalanya chronology ya bino ebaddeyo yennyini eri revealing nti kikulaga nti ekiwayo ekimu kibadde kiyambiddwako nnyo ligimu newakuba tulekawo presumption tufunye fair play ani mutuufu ani mukyamu anyway wetwesanga nga waliwo aikobaane n'okukolagana ne nakyemalira okunyigiriza bannansi n'okulwanyisa values za demokrasiya fe tugamba nedda kati bwe twatuuse mu court processes ebayiseemu era nakyo tufaultinga judicial system y'eggwanga Uganda one nti tiimu emu endowooza ye Katonga yavaayo negenda yavaayo nerezinga konsani zaabwe nti aluno olukiiko lw'abantu twanditutte era tulina okutuusa delegates conference ng'agiyise gwe bayise national chairman fena tulabiraba ku kamera nga akuyingira office ayingirira kuki ayingira nga kyakinyolisa afuluma nga kyakinyolisa kusama kitegeeza nti wawambiddwa naye tekiri si kya bulijjo kubanga ebiina byaffe ebyobufuzi ebyoposition bira abasupporters abacreatinga balke gundi front ya security yaffe nobale mu opposition tetukozesa nnyo teruyayinga nnyo ku state security kuba tetugyesiga ate ekolera ligimu katwewuunya nnyo okulaba nga ekibiina ky'FDC ng'olaba obukuumi obuliwo ate bwa security netegereza nnyo TV nga ndaba nti Mwambirigwa bwe yagenda okukola olukuŋŋaana lwe ku kitebe bwe bajjanga okukwata bakwatanga bazze mutaasa si bali ababalumba ne babakola ki ne babakuba buli olaba imbalance walekawo ki ebibuuzo kale bagenda mu kooti tiimu ya Katonga nekulembera Mwami Lukwago ne bagenda mu kooti ne bagamba naffe kyemwagala okuyisa mu kooti kigenda twafekitinga oba naffe kijaba kitukwatako tusaba kooti mutuwulirize I believe the court erred nze mu ndaba yange nti kooti yakola ensobi obutawuliriza bano abagamba tiimu ya Katonga bwe yagenda mu kooti ekwemena Mwami Lukwago nga basaba nti nabo babagatte ku case mu kusooka kubanga issue wetandikirawo bwe bagenda mu kooti bagamba nti basaba babawulirize nti ndaba nti kooti yakola nsobi obutawalukusa bano okubawuliriza kubanga bali part of abalina okuba affected kubanga kirekawo ebibuuzo judgment yali ekosaani era bagenda sigala mu constitutional crisis nga buli ludda lugamba kino kyandibaddewo ekiti yo kyabaddewo ekiti then judgment eno yasimbyeyo ndowooza ate yo yabyewuunya omutuufu mu record tulina ensonga nnyingi ezibeera agent tetulaba kooti bwetulakiro era kireka ebibuuzo lwaki kooti ku luno yatudde ekiro wombe tusabira bbeiro nga tebanaba kubata nga kooti egati budde bwetakola ki bwetayina abalamuzi be bamu
lwaki ku luno kooti yasobodde okufuna obudde obutuula ekiro nga bwetugamba nti ono bamuwe bbeero tetuula ono bamutetetuula naye ku luno netuula ekiro era kirekawo ebibuuzo that's why questions as FDC zayingidde mu legal crisis naye factually tubasaasira bonna abakkiriza mu demokrasia abakkiriza mu nkyukakyuka abayita mu kaseera akasoomozebwa naye tekyewuunyisa Mwami Museveni ali ku record yayimirira emabega era abadde ku record yagamba yagenda kulwanyisa ebibiina by'obufuzi ebingi naye lumu yali abalaata buno byatera okwerabiramu obutabikkirira yali ayogera ku kazindaalo ng'ayogera eri eggwanga n'agamba nti DP bantu balungi nnyo mbaagala nnyo tekyaddaku twabanga mawu amwadde wa minisita kati minisita we akola naye n'amutwala bukorokoro ne be yatwala mu DP Simairu Yimbazi oba yasigala side ki yanaatubuulira oba yagenda ne mawu oba yawalira tosoma mawulire tolaba ekibiina tukuteeka ku nninga tututuka ku nninga otulage ku petitioning orders ezikomyawo ekintu but as well sanga sinuddeewo kubadde lukoba bwuli abyayogera akyali ku mulamwa naye olimu yonsindika waliwo gendayo ne bakakasa bukakasa ne bakoonako ntiki temumutawanya apuliza kansooke ng'endekera abatuuliriza ku Pal FM kwe tuli ekkula ery'omuntu wa bulijjo akadde kaddusedduse naye kale katuyite mu bubaka bamwe mpolampola wano tulabe. Assalamu alaikum warahmatullah. Nze Mujuni Ramadan ntumbudde nga nsinzidde Mitoma. Haji Muhammad wekwereza mbuuza nti olowooza ki ekiddako mu FDC oluvannyuma lwa ttiimu ye Muwadda Nkunnyingi okulonda. Bano banakuddamu nze Arafat Entebbe naye mulowooza mu Uganda mulimu amateeka nze ndaba buli omu akola bibye byayagala. Nze Seguya Ivan Endejje Lubugumu nze ndaba nga Munnayuganda takyalina ddembe lye mu nsi ye. Webale ndowoozayo onaga nti mu Uganda kati n'abakuuma ddembe batwalira amateeka mu ngalo. Nze Abubakari Esseeta Mukono webale nnyo. Ajiwe bali kuweereza nze Samuel Eyiganga mbuuza Honorable Muwadda nti President we okumuwa lifti mu bitiibwa paka makage kirimu kabiiki. Webale nnyo. Mwami Nyombe bali kuweereza nze Isma okuva wano ebwayise kujjambula agenti oba Kyagulanyi yabadde azanya part 2 eya firimu olaba guli omulundi yagituzanyisa nga tetutegedde. Abiddamu wano Mwami Muwadda. Suki Emukono agambe nti ebyakoleddwa bya butiitiizi nnyo bannanfuusi Allah asaasire Uganda yaffe. Gambia halo Pal FM ze Alan Entebbe police officers babere charged with treason abakoze ebyo byonna ebyabaddewo. Sebo mukulu webale kutuweereza. Honorable Muwadda tumweyanziza nnyo okuweereza ensonga ezikwata ku bannayuganda abali ebweru w'eggwanga. Tombulidde mannya gondowooza Walusimbi Abu Hayi ebwayise. Mwenda bawuliza message njazisoma naye kanziyitemuko fast. Nsamba James okuva e Lusanje agambye nti abasirikale kye bakoze kibi nnyo. Kakinda Male Najib agambye nti ndikyengera wano ba president we batyo bwe batambuzibwa within 20 minutes omukulu aba atuuse gy'alaga. Abasajja bano bannange. Nze Muzaffarwe Kawempe wanji owamba bawambi guto bali omusajja obubise face ne bukuli jajjenge nogati bote batambuza president oyali mu nsiko yawa mu ba president batambule bana mmwe agenti ze Muzaffarwe Kawempe kye bakoze kibi nnyo naye kyabadde kituufu okukolebwa ku lwa Uganda yaffe. Omukulu yandibadde ali mu katyabaga. Onaga nti singa gavumenti ya USA kimanyi nti abantu balina eddembe lyabwe okukuŋŋaana nga tebalina restriction ate lwaki bayimiriza abawagizi ba Trump okugenda wali ku Capitol Hill
Angeli ubaka obwa ono Steven Entebe obaka bwa Counsel Muwadda. Nze Sendagire Jackson nsinzide wano na butaka. Nze tesa nti omukulembeze bamukutte bubi. Webale nnyo. Assalamu alaikum. Kukya bannamawulire nteesa nti lwaki tebazira mikolo gya poliisi. Nze Badiru S tetukutegedde gy'osinzidde. Nze Bomboka Akram wano e Busega. Agenti webale kuweereza ffenga ba National Unity Platform ekyokukwata omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu twabadde tukisuubira. Yasini ekireka webale nnyo okutuwuliriza. Mbulira oba kisoboka okufuna program nti Counsel babuuza nti kisoboka okuddamu okubasomesa ku by'ettaka biri bye twasomesa Counsel Nalukoola. Tujja kiteekateeka inshallah. Nze Ivan eddoboozi ly'Emakindi enva mu FDC mbalamusiza mwenna mwebale Honorable Muwadda byonna byeyogedde bya nsonga naye bakumba naye munansonyiwa. Stewart okuva Gayaza Road mwebale program wa Minyombi. Opposition leaders abawano boogera boogezi ku bintu tebaproviding a solution bwatyo bwagambye. Assalamu alaikum. Webali kuweereza nze Engineer Ashraf Mutasa Kafeero Meme agenti makanika w'emmotoka webali kutuweereza obaka naye buwanvu kokko ataba mu buzeemu mujja kunsonyiwako. Ali wali Gayaza ku Masigiri Jamia webali bakatubulabye mwesigwa Nabos ekazo agambe ekintu kyatulimye okay webale nnyo Wambede Ivan okuva Bombo obaka webale tubulabye. Assalamu alaikum sebo buli kirina entandikwa kiba n'enkomerero. Mwa Museveni muleka akole byakola akadde kajja kutuuka. Nyombe webale kuweereza Counsel Luyimbazi ne Counsel Muwadda agenti bebale nnyo bebalire ddala. Nze Amina ndowooza Amina Entebe obaka tubulabye. Nze Hilary okuva Denmark agambe nti I don't believe in opposition. For them is to remove Museveni, but if you ask them the way forward tebalina kye bagamba. Webale nnyo Semoge Richard agenti ali bukuya singo webale nnyo ebalire ddala obubaka bw'otuwadde. Ono muyimbwa Yusufu Mbuuza Honorable Muwadda opposition ekolagana ne gavumenti basooka kusayininga okola ne gavumenti mu parliament. Agenti opposition ekola ne government kubanga musooka kusayininga okola ne government. Balonzi bammwe bakaba bumpa nange wano. Nkulamusiza nnyo mwebale nnyo okutuweereza. Nze Mbuuse Dennis webale nnyo webalire ddala. Dr. Swaibu Kagwansereko agambye nti bannaffe bayina okwejjamu endowooza ey'okubuutikira bannansi mu byobufuzi n'enfuna nga bwe kiri e Cuba, North Korea. Wano tekisoboka. Dr. Swaibu Kagwansereko weekwese naye akundabiddeko akuntere ku poliisi eri okumpi nkwetaaga. Agambye bali nnyo programu eno tutuwadde emanyago. Ashirafu Kibuuka agambye nti ebigenda mu maaso mu ggwanga biri very very tough. Webale nnyo. Watabombshero webale kuweza ono Muhwana Hussein okuva Nansana. Again thank you Honorable Muwadda, big up. Again nti NRM teyina kye bagamba 226. Ashirafu Kibuuka obakambulabye ne muganda wange ono Olugemwa Andrew Natete naawe webale nnyo. Nange waliwo bwe mpitamu nange neŋŋamba olulimi nga si lulungi nga sijja duyisako wano. Temunyiiga naye olulimi wantwagala nnyo bintu byakuteesa bitugoberera. Patrick okuva Erugala obakambulabye. Mugoye Wilson obakambulabye webale nnyo webalire ddala okubanga otuwuliriza. Aji tusima nnyo mpeerezaayo Pale FM mwebale nnyo. Onagambye Ismail okuva Soloti toyanza nnyo toyanzeege. Banaye ndi kufuba kola nti mbako kyenkola. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mwebale kuweereza Eros balamusiza nnyo mwebale nnyo era namusiza bakansa abo ne honorable wange. Naye mbuuza bannamateeka abo nti amateeka agakwa
Banange Lutwama Edison Kate Farao Kawempe ne jokolera kwe tuli mwebale nnyo mwebalire ddala Uganda nsi ekyaliwo era yaffeffenna Nassazi Justin mwebale nnyo assalamu alaikum mwebale Ibrahimu Kizza nze mbuuza Counsel Nalukoola nti SFC tesobola kuwawaabirwa teina we wawaabirwa ajiwe bali kuweereza nze Zlatis Musa mu United States of Kitala bwene yeriwa nze ngamba nti kooti za Uganda tezikyali independent kubanga zifevalinga bantu bamu boka abo bezaagala obaka obwo bwe butyo bwe bumpeereddwa mwebale nnyongezezaako kanfuna isimu nga bbiri pale fe Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Amanya nze Haji Makolo Kapuma. Yes. Uko mrodi cha kulembera nsere kuna chikiriza. Ogula munne kutta akati mukulu nnyo. Amina mkamani. Era nja kusasa. Kinabawuliriza bebweru bawenda akadda akamala. Kupatu wange Haji Muwadda Nkunnyingi ne muganda wange Luyimbazi. Mwami nyombi n'abatuuliriza. Yes. Omuzumba agamba never judge a book by its cover. Bw'olaba ku basajja abo enjogera gye boogera naddala oyo ali mu paalamenti mwami